njagala obajjukiza sina utalo na Haji Yesu ne Bakaluba Mukasa njagala bannannyini ttaka bagende mu mateeka bafune kandi mutufu nannyini ttaka Haji Yasini Bakaluba ne mbagamba nti omwami ono nze kuvadda mutambulirako nga mmoga mutambulirako naye n'abala bali mutambulirako nga nze mmanyi system bwetambula ye Kampala kati banabalo bagamba ekigambo ekyo ne wajjawo saga ku ttaka ku Ntebe Road nenzija ne bakolya vili ne bagamba nti omwami ono akiriminga nti yagula ettaka eryo n'ettaka eryo liko bannyini byo ye eyamuguza naye yabbalibbe ne bamuguza n'ekyapa kati olwokuba nti ali mu mukolo gwa state n'agenda n'afuna ekyapa n'akituuza ku kyapa kyabali kati bannannyini ttaka baavaayo n'alwana nabo video nenjibazannyira ne mbagamba nti no omukulu ono engeri gyabeerako e Bungereza amateeka yagatwalira mu ngalo mu Uganda nga Olungereza lwamuvaamu nadda mu Uganda ng'amaanyi geegalya n'ekibagamba nekibategeeza ne mbagamba yatambula n'abamawulire abamukwata kamera n'abakuba n'abagata tayagala mu kamera wayita ennaku ntono nnyo n'afuna ba YouTube baani bamukolera information ng'alaga nti ettaka lyeddiza naye nga ogenda mu kkooti ya Uganda okutambuza emisango gy'ettaka kiyinza n'okutwala emyaka 46 nga mulina district sobe enkana ku ttaka kiyinza okutwalira emyezi kiyinza okutwala myezi okumala enkana z'ettaka wabula ye lirye mu nnaku 3 bali bamaze okukola mbumbu ettaka bali muddiza tewali buzibu yennyini lyo naye nga bannannyini ttaka bakyaliwo bagugulagula naye teyakkiriza na process kutambula bulungi wabula jonna bakoledde post omwami ono bwe yagenda bwafunye bamuwadde nti yenanyini ettaka omutuufu bannannyini ttaka bagale tunafuna judgment yonna olwokuba nti alina banene mu gavumenti omwami ono abadde n'emmundu ng'eyagimuwa mukoddomi we bamuyita Asumani Mugenyi ali mu poliisi gayi gwe bayita Asumani Mugenyi mumanyi ali mu poliisi yamuwa emmundu kati ennaku bbiri babega baposti nagikoze jjo yazzeyo ku ttaka akolereko ebintu bye bannannyini ttaka ne bajja bwe yabalabye naggulawo olutalo kyeyavudde asikayo basitoola n'akuba omu amasasi 3 mu kugulu n'akubeba entabwati n'akumenyaamenya n'ajjayo n'omuyini mu mmotoka ye ate agukwase gwe yakubye amasasi nti abadde agezaako omwataakinga kyekyamugisiza pisita amukube mpuliriza bulungi Haji Yasini Bakaluba bwe yakubye omusajja oyo amasasi ate yagenze mmotoka ye n'ajjayo omuyini agukwase gwakubye amasasi mbwe abadde amukolako ataaka olwo okumukuba amasasi okwedifendinga oyo gwe yakubye amasasi eyo scan eyavuddeyo ng'eraga okugulu omusajja akumenyeemu konna eyo scan bwetyo byalabise ng'amukubye amasasi amagulu akoze eki amagulu agamenye ye nale yabadde aleesa abazimba nga bali mu kuzimbawo biki kati omwana waffe nga tuli awo ku kyalo we tubeera Haji najja n'akiika emmotoka bw'ati n'afuluma n'atandika kuba amasasi n'akuba erisooka eryokubiri n'amukuba essasi ly'okugulu kwena n'akujejenga kati abayayi be yabadde nabo ne bagamba tolaba twabagamba Haji mbu DPC mbu yamuwadde olukusa mbu ye buli kwateebereza nti alina akakwate ku ttaka eryo ndingakube essasi ku nnyama era yamukubidde essasi awo nga tonatuuka ku ttaka omwana nga tuli mu byaffe n'amukuba naye yatwalibwa ku poliisi Kajansi era gye yasuze mu kaduukulu ka poliisi awe Kajansi nti twatiddemu okugamba nti ate DPC yamuwadde olukusa lya shoot ku nnyama